Pastor Igo mugeza omulemirembe yali tayagala muntu musibo mu bulamu bwe fe yatugulirako ebizigo yatugulirako obubina nakugamba akakabina ko tekakola ku TV yange Pastor Iganga abagulira bina mu bwambale bwa silicone obwo buyina ekizibu obutakala naye kakusumbwa mu kakabina tekakala ako kokte ekyakantamya naye mbwambala nemugamba mzee kintamiza obina buno bwe watusasulira tebukala n'amaizi agenda ogule ku bizigo olabika bubi ku TV yange ogisiyudde so mzee yali atambuliramu obwo obulamu ngayagala nnyo omuntu alabika obulungi like oba osikirize n'omulabi naye ekyamazima ne bwe mugenda ku YouTube channel ne musamu ABS TV eza content waffe twali tulabika bubi kuba nange namulabyemukko ekiro musajja yali mu 02 emirimu nze nali 6 simuwa piece 3 w'ebyo ebiseera kati anyeta concept y'okwambala obubina ku ABS TV okusikiriza abalabi like bali yali abali basoma amawulire oba ogamba bino muzeeyi yakulabanga naga afigayo tenyumidde ku TV yange kayibona nga bagamba naga agenda ogule bina fetu yatutumanga nga tulina omukubako ssente obubina obwo okimanyi bwajjira ku mitwalo n'esatu wali ofuna mitwalo 5 nefe muzeeyi twamugaba buli kabina kakakadde akabina kangaggawaza muzeeyi ke yagulanga mu mukwano ng'anfuna ssente wagadde wolereza taatawo simuwolereza even if show yaffe mugigamba nti yali yakifere naye era yakwatirirako TV ne zigikyawa ffe tuyina TV gye sitagenda kwogerako wano tugimanye Luganda TV ya Luganda eyo eyakuba kalondoozi nga okimanyi kalondoozi yagenda mu makooti ng'emirundi 8 nenge eyo TV yali egirwana lwaki TV eyo teyaddira negana naye naffe katukikope tukizanye naye abalina amawulire amawandiike embata emize sabbuuni baleekyala omusajja adde wano kunkyaya bantu ate kati one of the people abazanyanga amawulire ago Julius Dumba kyali wange yabyogera ebyaddala kyogamba agataliiko baali bagasanya ebyaddala kala bwaffe twogera mpola kati bo nga temubayitako nti bali ku TV ey'obufere lwaki muyita ya kitange nti ye yali ey'obufere mbuulira naawe oyimirira ompolerezako ga episi naye tofaayo ne TV eno y'Oluganda ya kifere kati nze ng'oggyeko ekyo muzeeyi ye yalokoka ku ssaawa esembayo era neyeenenya buli kimu kyazaalaba mu bulamu bw'ensi mu ntegeera yange ey'eddiini in deep Pastor ali mu ggulu owakana ekyalo lwaki buli kimu okimpakanya no nga nzigyeko nze muzeeyi yannumako ekintu kimu one nti alinga ng'eyali atulesse mu bbanka nti teyatwetegekera tusiibula oyina abaana naye like awumule mirembe munnamawulire munnaffe yafudde producer Badru nti teyagambyeko baawaka nti ngenda kufa teyasiibudde mwana w'ekyana kye nalabye ekito ekito first born wa myaka 3 oh god omukyala teekako abazadde nalabye bataatayo bandi yatudde bw'atagambye nti daddy alo ngenda kufa kati bwati muzeeyi we yafa nti muzeeyi yafa ayina abantu bawa akameeza everyday abo ne mbalowooza. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758-821-603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendera romano okwemamaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo
kutambula omwetooloolo kola ya kiproitichi otyo katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections onamu obuzibuzibu ozuka tokagize bwe kati ona ebizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde tatu Frank Ntambi onamita Shalom oile kifanyi kya kusidia kifanyi kyekyo kifanyi nga kisofu kifanyi kisofu sabasajja abali yabenyoma mu size nakwesa ku masturbation amanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kakadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako k'oba mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongerako ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Chichikwa! Hey, Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukaka muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukalatinamo Chimanja ekitalya mmere kibeera chimanja Muyinibase inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo VIP emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum ya kakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala Univase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Banaye nedda Bobby namwagala ddala sina meetinga na mwami Senta mudeka Bobby akimanyi ndi true had die hard way. Temubitandika kati. Omwami umaze ebbanga kinaye mwami Senta. 10. Myaka 10. Mfumbi Shalom. 2016. Bobby ajja 2018 bamufumbirwa dde omwami. Myaka 10 robo ofumbye. Abantu bali myaka 3 myaka 4. Shalom oli mwemeka. Nze obufumbo mbazeemu ebbanga. Awoza kimu mazewe ebbanga gibale mangu ganze bembala ejange nti. Nanga ndi mufumbo. Kale wulira. Nkyali baana mwavu. Emyaka n'ogimanyi. Nze kati okimanyi nze nkubuulirira nzikirizibwa. Mumufumbo? Yes. Myaka 10 nyamu abaana ameka? Baana ba nga gwe nagenda naye mugaseeko bwasi mugaseeko nnamu 3. Ozadde mpola PC. Nga oyagala nzaale enti. Mukyamu muzaalira abaana. Nedda mukwano. Omukyalo omulungi. Bamuzaalamu abaana 1 2 3 4 5 6. Sima twatandisa recording onjogeza ebyama. Nonkubuulira amazima. Omukyala yenna mulungi bamuzaalamu abaana nga baana. Nedda mukwano. Tosazaala mukyala mwana omu yekka baana PC. Nganye. Olaba wano naggwayo. Songera. Kajja mwongera abaana. Fanya ebyana ebirungi. Nenga nje Katonda buli mwana mulungi tebakyazaala abaana atali balungi. These days. Hanoka Uncle Sifa. Aine ekivulu kimuwuuba. Aine ekivulu kimuwuuba ali awo kimusuuba. Najja kola Sifa akoze erinnyo. Bannayuganda babi munnange tebaagala abayita gwaguze emmeeza. Ate yangamba Sefko. Okirabye. Omanga beekwasa abalogo era bandoga abantu ate kavuma. Katiriza n'ekivulu kigwe. Ne Sefko akoze erinnyo. Agenda vuma abantu ku status. I thought you are my friends. Nga kimu kyonna taguze emmeeza. Safuko n'oba obeera naye waka nga kyaliwo n'ogaana okwoza ebintu tagamba nga muli waka ajja ku status n'oli emmere yange n'ogaana okwoza ebintu
ne Sefuko se bakoze sente. Sefuko alina essomero kyo kimanyi. Abantu bensinga okwewuunya mu nsi. Nakoze sente. Mikwano gya Sefuko mbewuunya. Sefuko is very hard. It's very complicated. Very complicated. Mazima Sefuko mulaye Sefuko yange nange mutya. So mbadde kyagamba pista tu. Omusajja omulungi muzaalira abaana. Atotandika bannaye. Zala mulabisa kati Sefuko gwalina yoni. Sefuko mpyo mulabya. Sefuko abaana abajjawa yalabbi ate afuna batukula. Sefuko abaana obajja. Sefuko nayagala domiti nga mubuuza abaana abajjawa. Wuyo mulabye wuyo munaye mubuuze Sefuko abaana obajjawa. Naye Sefuko laba ngenda fuuka sengawo obufumbo bwono yasembayo. Ngani musiufu. Waliko musiufu pista tu. Nga Sefuko Sefuko tewampa sente. Never know that Sefuko njoze. Sefuko nga mugaggawo. Pista tu abonye nakolanga ku ABS. Ngobona abonye TV. Nali mutono awo Sefuko yandaba nga ndi mutono. Neze nebasa Mukwano nali sinekwata mukizigo nali sisalawo nalinawo kala nyingi mukwano. Ngona kala nyingi? Nga sisalawo. Toli mweru? Siri mweru siri muddugavu kwega nali era pasayiga musajja okumpa omulimu nali sisalawo. Tutandike tugende tukole. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe kigambo it is happening. Munyole ku Shalom 256. Onogwe mute Shalom oiro andwa singo kwagala onangera ku size y'abasajja. Ekikigwe abasajja abanyamba mu size nakosa akantu kakendera masturbation oba abanyambaza nnyo pampa ona kwa result. Ekyo nakushamu services. Bwogula project ya Fedeta kola. Tugaye oiro nguza emitwala 3 tukudizamu kakajesenga abatakoze. Kunyatwa kakafungu tebyakola. We double what you have paid for. Senga obo funye Shalom Oiron. On Shalom Power, banana kwesa ku masturbation, sifuna money collections, sinabulungi appetite libido akendera. On Shalom Power yakolako. 5 and above, basajja oyungira muli eri. Olubango mazosi gawo kyagenda maso, ne Nairo Avenue wamu abakyala. Nga otuka nokalamu kompola mpola. Onaku lwaero nina pista 2, a celebrated bizigo Sarah, former TV presenter kwa TV yagwa. Ebese kyaliyo. Ne babeera mwe mwagisuula byebimu tugendera. Mwagizi wa NUP mulabe eyo muntu abeereyo awagira okufa obufya apika ekintu okufa obufi atenga ye mukyala sentamu. Mubembogo mwentudde. Pese toli Muganda. Muganda half Munyarwanda half. Mwa abantu yingira. Kikiregeze ekyo. Abaganda. Okay. Zaalibwa wano mukwano. Ewa. Wano wennyini ku butaka lino. Ndi mwana we Kamengo. Atera Masaka basinga Banyarwanda be Kamengo Lwengo. Ate mugamba bava Masaka. Kata ate kituve. Anyway nange ndi we Masaka. Amwena abasinga abave budde we mukyo. Kasita nafumbirwa mu Baganda. Afumbirwa sajja Muganda. Okyaliyo? Nano baddi. Aya asinga mufuna ku senne eri nyanga muba mbufumbo. Oh my goodness. Ese so akuva ku mwami Nadala center. Abakyala. Yamala. Mwami center yamala. Waloga wamala. Simulogangako ate naye tandogangako. Bane tuli ku mazima ga love. Wanji ogedde mu kamera ambu namuloga. Naye bajjajja bajja mubuusa. Abachi abembogo. Denga abuse musanda. Tasobola mwami center. Tuweza kuloga musajja kwagala. Kubanga mpulira nnyo nga baga bifuluka. Kati bwe bifuluka ng'olonzira mungera ndogogo okubiri. Sisobola. Nedda mukwano. Ndi mukyala mulungi sisobola loga musajja. Nkaddemu. Oli mukyala mulungi. Sisobola loga musajja. Ate neeyerusa. Byonna mukwano tutambulira awo. I just love confidence. Abakyala munye nnaku zino muba ne mukyogera mu kamera. Nze neeyerusa. Kati abasinga bakukuta. Bayide tudde mazima kyaka nze natandika nnyo ekyo ekintu. Nembaga nnyongero bajjukiza nze neeyerusa. Lwaki oba weegaana ebizigo? Bane mulekerawo n'okwegaana okweyerusa bayirawe. Kaabe musajja nga weerusa. Faayo tubeere tugambe ng'oli open nti neekuuta. Period. Safo yakyogera. Nti yeeyerusa.
Munya Sefko ekizigo omusajja muleka alina ekigulu nabe lwekiganda kimusumbuwa ekizigo Sefko tanatuuka ku batuufu akyali kubayaawo aje ku pistatu ajje mmwe beach creams osobotereza model music nze sina buzibu kasita bazze nga mukutteko naye baaba lwakuba bamukyankalanya dda abakola ku Sefko abakola ku model music muyina obusungu tanywerera ku kizigo kimu bwafuna kino nga kino tekikola katumbalaya wa bizigo nedda ate tekikola ebizigo byetaaga commitment nnyo n'obugumiikiriza ate n'ekirala okutagalatagala kyokya skin neefa ngodde eno n'eri ozungu eno n'eri bannaye anti amaaso gawabye ne ŋŋamba wow twafunye new baby we are the Gunners eri kozi mwalesa oliwo Arsenal ng'olabye ndabye eki nesinga ebizibu mmwe bye muyina Arsenal tuli bulungiko mukwano tulina nnaku ana Shalom oba wabaaki ndeeka mukwano wama Premier League thanks for coming back tugenda kusiba 22 osipanga kapapula nnyo bandange nepistatu abakazi kati mu beti byonna mbikola ntabula ekizigo nsiba akapapula ndabirira mwami Sentamu je emirimu gyokola emitongole ejo kweyerusa kusiba akapapula kulabirira mwami Sentamu tajula abere n'ettama lye ate kati jukira kale eyo singa nenako mwami nga alina kala ngeyo nenafumbirwa muzungu nolabira kala eyo nnyo abana abakyala basinga tebaagala basajja beeru bebamanyi nze mwagala omwami wange mwagala yawonya abaana bange tebalikwata mu kizigo muzaddemu abaana beeru tebali era bo tebali kikwatamu pressure tebali gifuna ngeyange waliwo gomba abaana abeeru bawone embeera y'ekizigo naye gwama ekizigo kibonyaabonye ekizigo tukyagala naye ekizigo mulimu wooloberamu oti ekizigo mulimu ekizigo oyinza okukona osobola okukona ng'okozesa ekizigo n'okona nnyo nange nali nkonyeeko ngaawo neekweka mwami Sentamu saagala mulaga nti ndi ku kizigo bwe neebuzaabuza yali yakava ebweru ebyo ebiseera nansooka ŋŋamba naye ng'ogubyemu ne mugamba kyakaweza nambuuza weesiiga ki kumbe bwe nkukuse eno bw'oguba oba ofaana otya ng'ekizigo kigubyeko nga sisalawo oba ne kala gwe nno oli bulungi awo tosobola kuba n'ogenda nga ggwe wano bw'ofaanana oba tosalawo obamu bw'oba omanyi kagonja tebali mu kwokya bwetutyo bwe tuba tufaanana bw'okiyina wano bw'okiyina ku matama bw'okiyina ku bugalo mmwe ekizigo kirina obusungu So you cannot recommend even your enemies to kwesa ekizigo oba bali recommend kigezeeko lemera kutoka no kasita ofuna omutuufu omuntu akutabulidde ekizigo kitandike ne bw'oba omanyi tosobola funa muntu mutuufu akuwa kizigo don't start kiveeko nga tolina plaga ntuufu ya kizigo ekizigo kyesonyiwa ebizigo nga byakwokezza baabo olabika bubi obanga gonja ebyaddala nga bambi si kujubisa ebyaddala ate oba olabika bubi omuntu ankwasa ennaku mmodo njagala tufunire mmodo ekizigo ekituufu ekimala nze sina buzibu ajje naye ng'ate mmodo nnyongera omujjukiza nti bwe kibanga obuzibu buvuddeawo nga Sefko bwagambye nti malaya wa bizigo kyaka kyekimwonoonera sikini mmodo asetulingeko ewantu wamu omuntu oyo amuwa obudde agambe ngenda muwayo emyezi egi nga ngumiikiriza products zenze kasita ompa obugumiikiriza mmodo njamuwa ekizigo bwereere ku kala etya ng'eyange bukala yenga nga fenga wetuli nsobola omuzaayo singa era mugumiikiriza nze nsizaayo abantu nenkuzaayo nange nsobola okwezzaayo munnakyo yange nobeera muddugavu nga nze ate nennyirira kalaki bawerusa nga oli muddugavu mulungi bannange yali choice yange ampulira njagala bweru kati bitutaddemu nomutawaana ntuddeyo muddugavu ku mpaka I don't get it bwema nakwasa kati for example nakwasa oli muddugavu anti mwami Sentamu yampasa nkwata mu kizigo kati agume nkikwatemu singa yasanga nga ndi muddugavu essaawa zino yandibadde anzizaayo ku mpaka naye mwami Sentamu nnyongera okujjukiza nkyeyerusa bagamba ekizigo mbu kinyengeri kiwunya mbu kiwunya kisinziira obuzigo obwo obwalayisi buyina hydroconine mungi yo yafumita wunya bireekaana naye nze si byentabula sibiina byemutaba mu bucket kati ndaba gundi zo TikTok zo ng'okuta ekizigo mu bucket zino bucket zimu ateeko mbisi olwo ziba zivuddeko naye kati ate ndi muntu essaawa olwo mba nkyadde
Baina nze kyekyambeeze nnyo ku TV nina eddalu nze nganza ate ndyenyumirizaamu nti sirina ddalu liri erivaako eddalu eddungi eriri positive erizimba kati gwe yakwogera ku mboozi ya ABS TV ne mukwano gw'omugenzi Pastor Iga taata wange taatawo kubanga yali yanzaala mu mubiri ekyo kibeera kikyekyo kiba kikyekyo Pastor Iga no nze Pastor Iga namumiitinga 2015 tekyamberera kyangu mufuna n'omukwasaganya ekyamazima tekyali kyangu obulamu bwatandikira ku Sherry Matovu yeyampa connection naye nentuukayo naŋŋamba ye gwe Sherry Matovu gansindikidde nti yes ne tutandika ne twogera nambuuza oyagala ki ku TV yange ne muganja njagala beera munnamawulire wano ku TV yo naŋŋamba ekijja kusoboka engeri gye nali omusiibufu nga nze katono ate Pastor Iga ebyo tebimukolera alabira ddala brand yo ogenda gitta ne mugamba muzeeyi mpa omukisa ngenda kukola kati bwe tamaliriza mu ebyo ebiseera waliwo gwe bayita Madam Anne oba wamuwulirako so ebiseera bino afiiridde ku Spark TV eyo ne yafa Madam Anne ye yali mu ebyo ebiseera manager waki wa ABS TV kati Madam Anne Pastor Iga n'aŋŋamba Madam Anne bwakuwa omulimu oyiseewo bw'atakuwa ABS ekugobye nentuula mu maaso ga Madam Anne n'aŋŋamba ogenda kunkolera ebintu bibiri genda onkolera eddemo bw'onkolera ddemo egezeeko okundaga nti oli munnamawulire oba ky'osaba okisobola siryerabira ne nkwata ekkubo ne nfuna gayi bamuyita Regan Ntale oba omumanyi Regan Ntale n'ampa kamera buli kimu ne bantwala ku Georgina Garden oba ogimanyi ne nkola kaddemo waliyo ekivvulu kyaba kadongo kamu biki ne nkolakola neebuzaabuza ne neekyanga kyanga mbalaga nti nsobola ebivvulu ne nkatwalayo Madam Anne n'aŋŋamba tekamala nfunira event ennene onfunire omuyimbi oyo sita omunene n'aŋŋamba example Ebonies eri ku Freedom City era launchinga Ebonies emyaka gye bamaze nengenda ku Freedom City nenfuba okulaba nga nnofuna Sharon ye yali omunene Barnabas ba Dr. Godwin abo bwe batyo be natambuliramu then bwe nabatuukako ne bampa interview n'aŋŋamba eyo temala puliddeko nnyo Eagles egenda ku launchinga njagala Geoffrey Itaaya naye nga byonna nti ajjukira my first time omanyi okumiitinga superstar kati byamodi yali wabisoma no you're just passionate about exactly okay so kati bwe nagenda ne meetinga ba Geoffrey Itaaya ne mbafuna ne bampa tebambeerera bubi papa respect I give you your flowers tewangoba nti olw'okuba ndi mwana muto but yatuula n'akola interview ate nampeera ddala obudde ne ntambula ne mbitwalayo kati ne baŋŋamba tujja kulaba oba tukuwa ne ngamba mbadde manyi mbisombye bino byonna bampa ne mpisizaawo ddala nga 2 weeks nga tebanyega wiiki yali eggwako ey'okubiri Mr. Albert Luswata n'ankubira n'aŋŋamba bakwetaaga ku ABS TV ne nziruka ne mugamba nji Mr. Albert Luswata n'aŋŋamba demo y'ogirabye ku mpewo otulanga show y'ogenda kukola wow ne ŋŋamba wow bwenti bwe nayingira ABS TV ng'olosiddanga mukulaba Pastor Iga mu bulamu bwange jjukira nagendayo ntya nga bagamba egola basobola okufuuka pusi kati nagenda nga nti ebyo byonna baga Pastor Iga asobola okufuuka kapa kati ngenda okutuukawo ngenda okukolera omusajja omwezi gugwa simulaba bwafuuka kapa naye nkola ebbanga nga mmutya n'omutyamu ebyo ebiseera kati olwajja ne mmugamba naye kansinka n'omusajja ono mwesoge munyumize ne mugamba muzeeyi lwaki tonzaala ngolo ntandise okumulabaye abeera nnyo n'abaana abawakkeya bonna abaana baali bakolerawo ne mugamba nange bannaye nzaala ntuukeko kowooli nga asobola otutuulako naawe n'agamba olwanayo mpadde ekigezo kati mbuki nga nfuuka taatawo nti yes n'agamba kale nkuzadde oli muwala wange yegwe najjengo jjukira alina abaana be babayita Pasajjengo baani ne tutandikirawo obulamu ne ntandika omuyitanga muzeeyi twatambulira ddala bulungi nnyo n'abeerera ddala omuzeeyi kyessejjusa mu bulamu kukolera Pastor Iga mu Uganda muno nanyumirwa life nze nga Shalom nsobola osula mu nnyumba nga siina rent tekisoboka kale muzeeyi twamuyiyanga mu njiya nnyingi muzeeyi wamuyiyanga n'omuyiya nti olina kano oli mulwadde naye ng'oli mulamu just akuwa essente ate nga muzeeyi takuweweesa busente akuwa ssente eza ddala oba nga afunanga za bwereere atya teyazikolereranga ne script ze mwazannyanga ezo ezaki mmwe kennyini n'okwata ennyindo n'okuba essimu ku mpewo n'okyusa eddoboozi sakikolako bana emirimu gyonna ngikoze ogwo saagukola takyusaako ddoboozi
bano byonna bikoze bannaye muleke tuwayiriza awo saakola awo saatuukawo bayirawe kati TV twali twawukananga ne church ffe tetwagendako ne tutegeera bintu bya church na bwe bitambula kyova olaba nti Pasaiga talina mwana gwe yakeerako ku makya ng'akola ku TV n'amukakambulokoka ojje mu church yange kyova nti church yalinamu ekkubo nga tuyitawo buyisi paka ku TV era nze saamuwayiriza n'agamba nabagamba bw'otabeera munnamawulire ewange n'otasabira wano tokolawo never era nze sisuubira munnamawulire yali ku EBS mwogera amazima nga yali asabira mu church pozi bano be yaleeta oluvannyuma ekisegeera bwekyo EBS TV bwe yali naye nga ye musajja yakusanganga n'akugamba oyina buzibu ki ate muzeeyi yeeyisanga ng'omuzadde ng'asobola okukusanga n'akulaba Shalom nti oyina stress wala kuba ali musiiwuufu kyovala guti yakufaako nnyo ng'abawala abalala ekyamazima ndali musiiwuufu ate muzeeyi yali takolagana na musiiwuufu just no Pastor Igo omugeza omulemirembe yali tayagala muntu musiiwuufu mu bulamu bwe fe yatugulirako ebizigo yatugulirako obubina n'akugamba akakabinako tekakola ku TV yange Pastor Iganga abagulira bina mu bwambale buli bwa silicone obwo buyina ekizibu obutakala obwo naye kakusumbwa mu kakabina tekakala ako cocktail ekyakantamya naye mbwambala nemugamba muzee ekintamiza obubina buno bwe watusasulira tebukala n'amaizi nange agenda ogule ku bizigo olabika bubi ku TV yange ogisiyudde so muzee yali atambulamu obwo obulamu nga ayagala nnyo omuntu alabika obulungi like oba osikirize n'omulabi naye ekyamazima ne bwe mugenda ku YouTube channel ne musamu EBS TV eza content waffe twali tulabika bubi kuba nange namulabyemukko ekiro omusajja yali mu 02 emirimu nze nali 6 simuwa piece 3 w'ebyo ebiseera kati anyeta concept y'okwambala obubina ku EBS TV okusikiriza abalabi like bali yali abali basoma amawulire oba ogamba bino omuzeeyi yakulabanga naga afigayo tenyumidde ku TV yange kalibona nga bagamba naga agenda ogule bina ffe yatutumanga nga tulina omukubako ssente obubina obwo okimanyi bwajjira ku 3 wali ofuna 5 neffe muzeeyi twamugaba buli kabina kakakadde akabina kangaggawaza muzeeyi ke yagulanga mu mukwano ng'anfuna ssente muzeeyi yali akuteekamu ebbina n'oligula onyirire ku TV ye bayirawe kyova olaba nti nze nkigamba buli muntu gwensanga he was the best producer naddala abantu abakola content aliroko Pastor Iga ye producing ya content we exactly even kuyimbo kyazizzaako abantu ba revival band ye buli kintu yakye producingira yayagalanga nnyo ekintu kituuka okufuluma yes kati olaba Shalom kanku example nti nze muzeeyi alina ekigambo kye yayogeranga alinganga eyasoma so nga te musajja yagamba nze saasoma ne mulimu byemba kubisa let me give you an example muzeeyi yaleeta ekintu kyokugamba nti naye zino TV channel zigo TV twala tugende bla zino kendereza emisolo ba TV nti already tubawa content Shalom wano okola content owereze YouTube then YouTube esobola okukola ki okusasula kati omusajja yagambanga ekigambo nti lwaki nkolera Go TV nenjuwa content nyimirizaawo abaana bange bano basomanga amawulire ne beemodola that is content lwaki Go TV ebensaba omusolo omungi kimanyi ekyo yakireetanga ekirowoozo ng'ate kiruddewo abaakola ama-TV baasoma naye nga balinga abatabiraba kati bamusalirako no anti bamukuba bukumi ne bamuga otukubye nnyo era ne bamuyombesa nnyo bamuga ebyo tewandireese lutalo olwo so n'abivaako era tebamusalirako naye nze mumanyi ng'omusajja eyafiira ku kigambo kye nti Pastor Iga we yatandikanga omulimu gwe gumu ogwamuttiranga ku buliri we yafiira nti ye yafa agamba TV yange nfa eri ku mpewo nga tevuddeeko siswala nze Iga mutabani we n'amugamba muzeeyi tufunye zino ssente lwaki togenda e Bulaaya ne basobola okuba nga bakujjanjabira ddala n'agamba obulamu mpulira bukooye mukwata ezo ssente zonna musasule buli gundi emmanja Go TV biki blabla era yafa talina bbanja n'erimu ezo ku zi Go TV kati Pastor Iga senga mukama bamwadde chance n'akomawo tanga ayinza okukwata omuggo n'akola ki n'akuba beyalekera ebintu bye TV tekyaliko abatukuba ffe twagijjawo mwaba bawalabe gwe najjengo mwala Pastor Iga kukyazona ko olwaleero badage senga Pastor Iga sitamu akomawo ku ngeri yali agala mu TV olowooza so sanyuka kubigenda mu maaso ekawalaawo
tasobola sanyuka what I know nze ne TV olunaku lwe yagwa kale oba lwe yasaanawo nakikakasa nti muzeeyi gyali si musanyufu. You get the point? But bana ekanzireko kanjogereko TV eyo weewaawo siri manager waayo. Naye the truth oyogerayo kaakantu njogera kuba nakolerayo. The truth is bana nze sigenda nenya Pastor Jengo yayambala engatto nga nnene ya 50 ng'atalina kwambala 30. lwaki teyazijjamu n'agisuula anti kati waliwo walala yali agenda jjambala kyogamba nze nalina amaanyi agamuwambako engatto nti nze empambye TV eno era singa nali nsobola okikola singa ekyaliwo. No, so I can. Sure, experience jenera. Pastor Iga yali yasomawa. Nanga nkubuzamu ekibuuzo Pastor Iga. Njagala Shalom oyogeza amazima wano wetuli weewawo nkyadde ku channel yo. Twogere ku mazima. Channel ki eyali challenge nze channel zonna eziriwo kati wano mu Uganda. Of course, Pastor Iga was a very good substitute to yali yasoma amawulire. No, he wasn't, but he was creative. Kati ongenze nombuza ekibuuzo mu piece osobola okumanaginga I can. Experience gye nafuna. Look ebyayiga byalimu obufere. I don't think oli mufere gwe osobola okufera. Shalom. Ate obufere si bwe bwali busitudde TV yaffe mukwano. Don't start. For example, Kyolifa teweerabidde it was a script. Kalondo's was a script. Anti wuliriza waliwo shows oyita nti bali bazituuzaako ku channel yaffe. Like example nga ya Kyolifa teweerabidde yali gundi program ya church. Fene tumuwa air. Sabo bino ebintu management yali ebitwala. Tipasa Iga naye yasabanga ani management ya TV mumpe ku airtime. Azanyeko Kyolifa teweerabidde. Kati taata nkubuuza kibuuzo. Lwaki awo obeeranga agamba nti TV yaffe yali etudde ku bufere. Kwe yali? Amazima gamanyi pistatu. Kati kankubuuzeeko. Jakaka wuwo. Jakaka wuwo amawulire gaali ga bufere. Magali mawulire nga ga bulijjo. Come on. Gali ga bufere. 90% of it. Kati kankubuulireko akaamba k'obadde tomanyi. Pastor Iga takeerangako n'abeerako producer w'amawulire ga gundi. Okuggyako gali eri agalimu abawala abakyuka. Ge gali agage. But amawulire agali gasobwa Jakaka wuwo. Bambi teyamuyinaamu wadde kwota y'omukono. Bano abala abaali bakyuka n'akyuka bw'ati. Yes, era yo tetumanyi na script yeyo yatandika ddi era yagireeta atya. Yali concept yani ya Pastor Iga. Yali concept ye. Waliwo ebintu bye wali olaba nga ye yabyereetera. Let me give you an example. Kyolifa teweerabidde era script nawe bw'oba omanyi nnyo Pastor Iga wagirabira ddala nga yiye. Then in number 2 gundi ebyokukyuka ebyabawala. Number 3 bye yaleetanga eby'omu church nga zezo ne Kalondo's. Yes, jamwogerako yali Pastor Iga yali producer waayo. Mwanje anyumiza Kalondo's na Abdulmulasi anyumiza wa Kalondo's. Bana Abdulmulasi mwamwako ku sente. Nakola ati Kalondo's bamukwatidde mu bwenzi. Naye bana. Chegamba mbu. What I know Abdulmulasi I think bwabagamba nti yakizanya nali sinnatandika. ABS nagisanga etambuddeko akabanga. Naye ndio kasina joyininga. Samanyako oyo. But kati bwe tuba tugamba nti bwebanga kyali kya bufere. Waliwo channel eraga ebintu ebiringa ebya Kalondo's eri bweru. Wakwama mbeera kenvudde mu mutwe. Naye tugambe nti babbi bafere. Kale kitwale. People make scripts. Exactly. I can make kati lwaki ate mba mukiyita ekyekifere. Even if nzannya kina Uganda, okimanya ekina nze nakaabako amazigo lw'ebi Nigeria. I think nti byebiri ebyaddala. Bwe ntandise bwe najje Kampala nenvaamu amalo g'ekamme ng'ag'omukyalo. Neŋŋamba bulijjo nali ndaba bizannye kale amaziga gange. Exactly nenkaaba. Eyo nno gireke but blood sisters. Nakaaba neŋŋamba tekisoboka nenkyawa agizannye. But at the end neŋŋamba byakuzannya kitegeeza nange esobola ozannya so kati omusajja bw'aba yazannya Kalondo's n'abanyumira yafera ati. Atudde mazima ate nze bayira nze saga muntu kuwulira eyo mboozi bane Pastor Iga yatufera omuntu n'atufera ne Kalondo's. Nigeria mwabirabanga ne mukaaba. Wagadde wolereza taatawo. Simuwolereza even if show yaffe mugigamba nti yali yakifere. Naye era yakwatirirako TV ne zigikyawa. Ffe tuyina TV gye sitagenda kwogerako wano eyatukuba. Tugimanye e Uganda. TV ya Uganda eyo. Yakuba Kalondo's nga okimanyi Kalondo's yagenda mu makooti ng'emirundi 8. Nenge eyo TV yali egirwana.
lwaki TV eyo teyaddira negana naffe katukikope tukizanye naye abalina amawulire amawandiike embata emize sabbuuni baleekyala omusajja adde wano kunkyaya bantu ate kati one of the people abazanyanga amawulire ago Julius Dumba kyali wange yabyogera ebyaddala kyogamba agataliiko baali bagasanya ebyaddala kera bwaffe twogera mpola mpola kati bo nga temubayitako nti bali ku TV ey'obufere lwaki muyita ya kitange nti ye yali ey'obufere mbuulira naawe oyimirira ompolerezako gepisi naye tofaayo ne TV eno y'oluganda ya kifere lwaki muyita ya Pasayiga bannange lwako omusajja taliwo kweyogerera nti TV ye yali ya kifere no Pasayiga in fact Pasayiga we are one of the people I mourned benakungubagira abami I didn't know him naye yafa ekyamunyumako kyali kimu nenga hopefully when he died yafa azemu n'alokoka kati nze ng'oggyeko ekyo muzeeyi ye yalokoka ku ssaawa esembayo era neyeenenya buli kimu kyazaalaba mu bulamu bw'ensi mu ntegeera yange ey'eddiini in deep Pasayiga ali mu ggulu owakana ekiramu lwaki buli kimu okimpakanya no nga nzigyeko nze muzeeyi yannumako ekintu kimu one nti alinga ng'eyali atulesse mu bbanka nti teyatwetegekera tusiibula oyina abaana naye like awumule mirembe munnamawulire munnaffe eyafudde producer Badru nti teyagambyeko bawaka nti ngenda kufa teyasiibudde mwana w'ekyana kye nalabye ekito first born wa myaka 3 oh god omukyala teekako abazadde nalabye bataatayo bandi yatudde bw'atagambye nti daddy alo ngenda kufa kati bwati muzeeyi we yafa nti muzeeyi yafa ayina abantu bawa akameeza everyday abo ne mbalowooza nze muzeeyi bwe yafa nalowooza ebintu like ng'alinga taata wange owa ddala ddala olaba ene kyakiweerye emmanju muzeeyi yali yazimbayo nga bwogamba bu boys quarter nga bano muzeeyi ensi yankuba taata bangoba n'abaana bano nga boolaba muzeeyi okudda mu kyalo ngenda kwetta muzeeyi sirina bwe neebaka n'atandika boys quarters ezo zigabira abantu nti kati gwe weebake wali kati abo be yagabiranga akameeza everyday nga balina okufuna emitwalo 2 ku 3 kati nze lwe yakutuka nasuka ntunula ezo family bagenda kuddawa and of course ate nga balina okugenda tebasobola mmenya mwana ajjenga omuto eyakatuula mu ntebe tyata nti nga abawa akameeza mukulu kakyemmanyi muto wange jengo muto kyova nti nkugambye bamwambaza engatto nga mwana muto sipasa jengo lwakuba nti omubiri bwe yatuula ne mu ntebe bonna abantu ne balaba nga mukulu muto kakyali kuki Mpasa Jengo obulamu bwamusumbuwamu lwa nsonga nti bo bennyini abamuli ku lusegere oba engatto gye bamwambaza ne bamulekera kubanga Jengo bamwambaza nti nkulekedde baganda bange kulekedde abaana bange kulekedde ababadde benzaddemu abaana all my responsibilities exactly kati byatokyalinga Pastor Jengo yatuukako nti agenda tuuka ne mental health ye kubanga nze namugambako ekigambo ne mugamba Pastor Jengo okimanyi nti ogenda tuuka ozaale nga wakyawa n'abaana ababo b'olizaala oli bakyawa lwa nsonga kati oli taata gwagira peace gye baleko kati nno mbadde nzikirira ate nno okukkirira ku ssomero eno ate bampita ate nno sindika fees zeeno jjukira abaana bali mu masomero ga njawulo nti yalina obuvunaanyizibwa nze ne ntuuka ne mugamba si gy'emyaka gyo Pastor Jengo kyova olaba nti nze bambi sinyumirwa nnyo kusanga muntu amukuba n'amujajinga okitegedde bulungi so yatuuka time nga ne waatudde wennyini nga waliwo abamulwana ne bamugamba vaamu eno kyaki etundibwe nayo yaffe tojja tumanyira okitegeera obulamu obwo temwabiwulira Pastor Jengo mu kufa he had cleared off the debts buli kimu naye nga bw'omanyi nze kati kankuweeko example kanjikuweera ewaffe ewaka taata waffe yakutuka nga ndi mu P3 kitegeeza nali ntegeera okitegeera kuba nali mmulaba bwe nti yafa ku ssaawa nga 11 nga bukya taata waffe n'aleka nga awandiise buli kimu kuba naye yali ategeera n'agamba mpulira obulamu bukooye ngenda bati abaana bange mbalekedde ebintu bwe biti omuyaye yava eri n'atugamba mugyebaleko mukulu Yusufu
yafanga mukwano gwange yantemerako ekitundu ky'ettaka ekikkirira paka eri ku kitoogo because ffe taata waffe yagula ettaka ddene nga liva eri waggulu paka nga tuyingira mu kitoogo munda natumugamba yawandiika wanagamba saagala mwekazi taata wammwe yampa nga mulwadde ne muwako ne ku ssente z'obula ate kasita akozesa yakosa wiponi eyo nga mulwadde nga ne muwako ne ku ssente mu ddwaliro nagamba baganda bange musajja muwe ettaka temugenda alwana na muntu mukulu era bo ne bawalazaako empaka papa baatandika kufuna za accident zitategerekeka paka lwe baaliwaayo oba tegedde point kati nze sisobola nnenya jjengo naye omuntu yenna asobola okujja n'amugamba nawe manyi pasayiga yawandiika wano nga totegedde nze yampa TV yali yaffe imwe temunnafiirwa ensentu temunnagiraba nze ndabye ebintu ng'abantu beekaza omusajja yatwekalizaako naye ng'ekyamazima taata waffe teyatunda yandikitugambye tomusaba obuwanyi kusa omujjako ettaka temulina balooya alitwale nze Shalom ondaba mu bulamu bwange buno bwe nnina ekyobugagga kye nnina bulamu nze ne woŋŋamba emmotoka eyange nti peace olayika bwe wagigula baakola ensobi emmotoka eyo ya Shalom wallahi nkuwa ebisumuluzo iPhone yo siyo ngikulekera bajimpe gye mwayikirawo ngenda gijjamu bajimpe bino ebintu byansi nali nva mu tawuni nga nguze Pro 13 Pro Max nga yakafuluma bweti iPhone sinayeba nagisetinga gijjamu omuyaye yankuba kuba nali muzito nanyola ati omukono nga terimu na password yafuna kipi n'atwala nga mpya kuba nagigula obukadde 5 ne risiiti njiina nengezaako ne bye baŋŋamba musimanya tracking nga nentuuza omusirikale mu mmotoka ne mugamba iPhone eno esibidde wano we batunda chapati naŋŋamba you know madamu kakati tetusobola kwatakinga abaana ba chapati nendaba n'ebyokutrackinga bya kiseru nyonoonye sente zange ne ŋŋamba eyo tebadde yange obukadde 5 ne bugenda lwe naddayo ewaka nagamba kankaabe nnyo nsobole okukkakkana ne mayiza ne ŋŋamba ekyo si kyange nina obulamu kyo ekisinga obukulu kati Shalom omuntu yenna bw'akwatakinga n'akulumba mu life yo gwe gamba ekintu kimu kasita nsigaza obulamu ate kyakanze nafumbirwa nnyo omusajja ow'eddiini ye yankyusa nnyo n'anjigiriza ebyo naŋŋamba kkirizanga loosi kkirizanga ofiirwa ekintu mu nsi kasita oba n'obulamu sajja musiraamu nnyo ekitegeera kati kyekyo ekintu ekitusumbuwa mu bulamu oli mulamu olina obulamu lwaki okaabira ekintu ng'amata gagenze gakulukutidde ddala gayiise mu bulamu ffe tukola loosi nze nali nkozeeko loosi nentuna ne ŋŋamba obulamu bwe buti bwe bulina okutambula era omwami wange nankansolinga naŋŋamba that is life tebakulimbangako mbaga nakulimba obufumbo butya agavubuka agafere maga piisi njagala kuwasa anti kati nze simufunangako kubanga mwami Sentama olunaku lwe yaŋŋamba nzija mu bakadde bo lwe yagenda omukolo tewagulaba sibafere Shalom muwase nga mukyalina obulamu munyumirwe life eri short fenna wano eno tetumanyiza no basiibula wano ne bagaa peace kaput God forbid oba otukoze ekintu ate si kikola kintu lwakuba nti nze nayiga ekintu kimu Mukama buli lunaku kye mmusaba nti at least obulamu bwange bw'oba obwagala butwale nga bentadde ku nsi bategeera you get the point nze kitange yafa abeeyama baalinga 8 okutukwatako abaana ba Yusufu batuweerere tetwalabayo wadde kkoota y'ekigere abagamba ngenda emizindalo bagirwanira abadde mukwano gwange nnyo Yusufu era ono waliwo yakwata omugagga gwe sserabira lo mujebaleko omusajja ono abadde wange waawano ku kido njagalayo abaana baaba basomese paka senior fat list wallahi bonna buli we twabagendako atuli busy ababalimba baweerera abatulimba nze era maama wange yatoba naye nze nafunayo mukwano gwa taata wange mbusimanya jja antwale bwewati never in my life so kati ekyo abazadde abali kuno abatulaba ekyo kyoba osabanga ku musaala ogenda mu church kwata sapule bootadde ku nsi ti mwana wo wamusindika wa ntumbwe ezo otuuka okusirikanga bategeera bantu beyamba ebintu mu kuziika awo nnyo nze Shalom nakigambako ne pasa Jengo ne mugamba bameka bakwata omuzindalo wano ku gundi ya muzeeyi waddamu bala buli omu yali ayagala amasannyalaze ku pasitayiga era Jengo yakyatoba nabo era ekyamazima kiri nti abatulaba wano Shalom noonya ku Jengo oba kyetagisa tumukolere live tumusondere omwana ali mu kutoba n'abaana b'omugenzi yekka bw'ati atalina sapoti yonna kubanga TV yandi sapoti nze yagwa
Then in number 2 church kati church eringa yewaniridde Pastor Jengo church ekyaliwo yo bambi agikuumye ate ekyache I give flowers to Pastor Jengo nga nsinzidde wano eno bambi Pastor Igasibwa ati bwe yaleka church yagikyusa munda agiragira ddala nti eri eti yagiteekamu akasente sula flexible yanga mwasiga mu endiga 3 ne sula ate maika brother ngoli bade wamate muri mu endiga 3 what I know audience ya mzee yesobola okuba yeetoolako Jengo naye naafuna audience ye oba kitegedde nsobola okuba Shalom nzija gwabadde preachingira ekigambo n'enzikiriza kati Shalom wadde onfera bulungi kyakyo gisaamu comedy boleta kumpeta bosa ku nkoke ezafudde damwekako bale sura flexible yagamba mbwalo nalikuwaka kusani ndaka video na pastor yamuletedde enkoko n'agisaako empeta enkoko nefa sura flexible yagamba mwe enkoko baleeta nfu nesula yali abaddeko chache eyo mukama amusaasire ebyamagere byali ngawe kawaala naye byali byaggattirira what I know wallahi bwensinziira wano nenjogera nga bwentyo bw'obimbuuzizza pisimba mutemwasembayo nze sisabirangako mu kyaki ya Pastor Iga so kati bwe biba byaliyo sisabirangayo saasabirayo saabeerayo olunaku ffe lwe twayingirako mu kyaki ya Pastor Iga lwe lunaku lwe yagambanga neetaaga aba TV mwenna nga muzeeko ku kituuti lwe lunaku lwe twajjako mpozi ne lwe yatugabira za awards ezo n'ayita bantu wansi gye baatunda eno nyewa gye bamuziika banga ne bali baganya kutunda bazika Pastor Iga amuteeka ekabooho bazika Pastor Iga ne maama we nga baagala ziikulayo nga baagala tunda waawo trust me batunde naye bijja balakira nze kati kankubireko Shalom nkugambye omutima gwange mugagga mbuulira bannayuganda batulaba wano totundange wantu n'oziikuula omufuna otunda wallahi zijja kufuumukirako tezinnatuukana mu ttawo wano olaya tuli waneeno waliwo bafu ekifo tekikulaakulanye taba enkyukakyuka ey'amaanyi naye era bye baateekayo bimanyi bye baazizikayo okubanga weekiri kyokka notugeeya nno wetukolera naye bye baazizikayo bimanyi bisirisa abafu abo nemwe muzanyisa kigambo nze olaba abaana bakitange nabagamba nze I respect ekigambo taata wange kye yafa ayogera baana bange mbalekedde ekifo kino bw'olemererwanga gy'olaza okukola you come back weebake kati gwe lwaki otundawo lwaki oziikuula Yusufu akusabyeko olinyirira eddembe li but munve ku bantu nze okujjako kati kanzireko kemabega Shalom katono muzeeyi ndowooza ekintu ekiri mu gisaawo kyekyo nakigambako ne Pastor Jengo muzeeyi bamuziika mu kibuga apaka gwakulira Kamengo anti nakulira Kamengo no olaba ne kitange ewe Kamengo watandise okukula baagala nabo mumujjawo kale ate olonjogera ku kawaala oshegedde lwaki nkugambye bwentyo ewantu wa muzeeyi ndi mukuwatunuulira mu myaka 10 maaso ng'olunsi tetuli nawo oba 2 ngalo bazukulu exactly kikyonaagamba omuzzukulu akolera awo waliwo awantu we tumenya abantu kati tuddeko katono nnyo tetugeya okuleeta abantu wano omugenzi Magi n'alonga eyakafa bwe bagambye abadde tasobola ziikibwa mu maka ge we gaabadde gatudde it is because yawadde abaana be future basobola okukeera ne batundawo kati kanguye teri kintu Shalom kintu kisumbuwanga awantu we baaziika wamenya oba obi otunda oba na bipali oba otunda na biki oba otunda bajjajjabo nze sikitegeera kyova olaba okuwa abaana eddembe era Shalom tokikolanga amaka g'ozimbye e Kampala obagamba nga mu nziika ekabuwoko gy'ogambye wanawo kati lwaki baba bakuziika wano otubonyaabonyereza abaana wano ese bukanaga njagalayo mutima gwange ndi mu makyufu singa banziika bukanaga njawummula mirembe okitegedde bulungi naye lwakuba nti nze muzeeyi kyemwagalako ye yasaba bamuziika awo yes naye nga ate muzeeyi alina famire Muzimasaka naye yakkiriza n'agamba wano kati okujjako nze kyemmanyi okusanyusa omugenzi kale wewabo batugamba mu bulokole kubanga toli mulokole se mama wange mukyala mulokole buli kimu akikubuulira nti yo omuntu waba agenze forever aba agenze akuba kati abantu abamu bakugamba nedda aba akyaliwo kati abo abagamba nti akyaliwo mu kusanyusa oyo omuntu funa ekitaka nga kinene ogambe muziise wano awummule mirembe ne kati abamu baziikula n'agamba nkasuke mulimbo
bamujjo bagule wantu gambe tuguze mityana tamweyo nalinchi mugambyeko taata wali omwagala kati kankubulireko baganda bange ab'omuntu mbwe za kitange nabagamba bwe mulabanga kammengo nti ekyankalanye ekyamuse nnyo etutumuse kitange mu muziikule nze kasita mundaga we mumutadde oshegera Shalom sigenda kukkiriza baganda bange baboneebone ng'ettaka eryo weeriri wabula nze kyesikkiririzaamu nti muziikudde mukasuka amagumba yonna gye kasaffe tufunye ssente. That is wrong. Hachi munzo manyi bwe bakuziikula ddambo bupya ebibuuzo bye badde wayita otya kanyofa ne bakuziikula ndio katonda ne bakwatibwa ekimala nga zakusonyiwa ne baddamu ne bakubonereza olwamufu mupya obala nga malayika ezze manyira bbuka ogaba nnainfudde wabyerabira dda akatabo temubaziikuula mumubonyabonya abafu eddembe lyawe omufu oba owummudde kati waliwo abafu abamu emizimu gitambula emisana agenda okudda nga mwamugjeewo mu bayibuli gyekiri kyekiri mu buwangwa weekiri bafu bamanya owulira empe kati budde bunyogoga waliyo mufaati ntima naawe leka tontiisa kutambula ssaawa zino kakati newaliyo kati omulambo oguwulira empewo omuzimu nga gwagala kabugumu Bale nga 21 tugenda beera ku Serena Hotel Strongman concert mami Irene Namatoba abayita mami Irene muchala honorable muje tumuwagire okuinga emitwalo 10 ne Albert 10 kimanyi bayaweddeko VIP 15 meza milioni 3 14 Friday jagaba ku Kololo King abayita emitwalo 2 mitwalo 5 meza milioni 3 ne milioni 5 agala okuzimanya plan ennungi eri approved kwesa Smith Construction Company bazimba ennyumba land surveying bakwena interior msimto interiors ne hardware n'amayinja nasangibwa Kampala ne Bingawo bakuli ku namba esimu 0758821603 asasule msoja ya government atowangule sente Airtel Spin and Win wenga sente zokweseza bazikuya n'okusinga kangu kwesa Airtel mpola ebifaananyisha mu 256 Media Studio atabe mbala tujja lili Puzzle Festival ebina benje mbala mu September awo namwe twasale kompola Mike Blaza lili pista twatunde ebizigo ebya ebyokweyerusa ebyokwetangazamu ebyanakyo obugagwasirira nenga nina nebyanakyo omuntu ng'asobola okweruka najibu mumpe nayeruka nabanga tompa wadde 10 mumpe kati ate omanyi lwaki najibu asobola okunyangwira tatagalangako abantu abatumenya ali fresh eyo njinyumirwe eyo naye omuntu atagadde musima ngenzeeke wagundi nengendake wakabugo nengendake wakamuga nengendake wajjuli nebibyagano okukola nebikola kyene bigana oyo toba ate bwamaliza agapisa oli mufere kumba zaatagala neje yatagalira teyaguminkirizayo abantu nzojja okunze mwagala kuddagali amani gesajje bya size kasito ngamba nakwesaka yagunetakola sikuguza tonga tambasirubo okitegedde bulungi ongatte mwaba naye kati ate ompadde kateeke nange kengendo okukozesa bw'ojjanga otagadde mu bantu 8 wange totigana wali okuzeka mbuye mbu teryakola nga unfortunately sikuguza ate n'ebyewaabwe bisobola omugaana okukolera nga bimugaana okugira abamu olyagaadaga teryankolera nga na infection tasoose treatinga infection ate ayagala agatteko ku bulwadde teryakola sinamanyi nga kisajja alina alusaazi onyo omwenge wedaga terinkoledde so ate nze ekintu ekinnewunyisa nti n'osanga oli alina ekyamukolera oli nagamba nze Shalom yampa eddagala nawona alsazi bw'amalirizanga agamba Shalom yamutumye anti be bannayuganda kati maani nze so yeyo Uganda naye bwe bulamu bwe tutambuliramu ze Fasayiga yatugambanga ekintu kimu ezo challenge ezimu zisuubiranga mu bulamu nze omusajja omu yatukasukirako kamera n'agamba kino kamera kyayigaga si yatwala tugende Fasayiga nakaba byamusooka nayo nangamba bangambye wabaddewo akatogo ku Bati Valley nangamba nezo challenges ono musumba ono nga kyali ku Bati Valley twali tugenze kukwata New Eagles nga yegasse ne ba John Segawa obijjukira nga bazannya kati John Segawa yatatubuulidde nti tebaagala kufiriminga gundi zaabwe zifulume kyokka ate ffe omukulu Jofe utayabambi honorable oyo yeyampa ku sente naziryanga buli yamanyanga waliwo ekivulo nga pisi jangu okavalinge ng'atuwa amafuta kati nze yali yampadde bulungi nnyo amafuta gange n'agamba ku Bati Valley mujje mukavalinge kati John Segawa n'atabuka temujja kubifiriminga bambi n'akasuka omwana omanyi kati omwana
yafuna n'obuzibu muno kuba yagwa agadinge oddayo otyo omukulu n'omugamba nti kamera eyati era Adamu yagwa bwati ne yeebaka ne kamera gwe munamawulire abonaabonera mu field kati nenzija ntabuke ne mugamba mukulu Segawa wallahi taagala ku disrespectinga kono na kitiibwa kyo kati twalaga wala mukulu Joffrey ya papa nankwata bwati nangamba peace pack your things mugendeeka pack your things ngomwana agudde no ati kati nze ku busiru bwange okola ki you disrespect me I disrespect you twice nawulira nga nfa Shalom naye nga ate ndi mu basajja Uganda bewa respect mu industry mukwano your respect iyo nyoko n'abaana bo don't be stupid on me because oli muntu mukulu your age has nothing to do with me with your respect if you can't respect yourself watu wasajja ngamba kwa temu filminga fatugenda okwanya gamba saga mu streaming so understandable nekiwulikika ochingambi why would I insist gokwate kati kamera yange ngute simu yafe kati mtu ambivu kwata masimu ga bay ukaye simu yange 16 yo disule wansi nyoko ne wabaye papa nga nkuvuma nenkuvuma n'ebyena n'okuba n'enkukuba mukwano yatandikira wonti mulaba ntya mukamwa era papa ye yankwata onakusirirwe era era netwebaza TikTok ne YouTube okujja abasajja bo baajoganga abantu abo bambi bonna mawulire yayisibwanga kati tubavuma atula mu kamera nange nyentwa nange ne muvuma nga ne family ye eraba mpozi nze we nasiwukirako empisa yali Bati Vale abantu akulu mbaterezezza nnyo okuva enajja naawe leka tetukola bakulu abo abakadde bekanisa your age has nothing to do with me if you are born older than me or earlier than me it's your problem no nze kale Justin naleka waako kubanga anti kati ffe twalina ekizibu kimu Shalom gwe kyokikola YouTube yaani agenda okugoba naye kati nze mba kusiwuka mpisa pasa gandi kati peace ffe twajja twalina natajja baali basatu nga bakadde baludde ku YouTube baatulwana okufa kyogera akantu nako kalimu eddogo abasajja baakuba Sunday Nation musala tugamba tusooke tubaleke bayitewo bantu bakulu nga bayitewo bantu bakulu twagenda okulaba kisusse kati ate ng'oli muneegwe nkola naye ye ali diplomat nnyo ono omulala ataagala ntalo mbaga kalingana kyekola nze sibanyega n'omugavaayo nankikyebera live tongamba kyennyenda kwogera ogenda okulaba nkutte mukadde wasooka nkutte owookubiri nkutte bonna nga mbagayiza nga mbavumye kati baatwesonyiwa tukola bulungi baani abo abakadde b'ekkanisa twabavuma bakyalina YouTube zaabwe zikola we bali twabavuma kati tuli bambikwano bw'omwaba bafuma ne bafuuka bamukwano nja kukuvumayo ndikwagala ndikwetondera gwe njagala okwetondera naye Shalom nja kwetondera no peace love people we have a problem in this country someone's going to hurt you because muntu mukulu ufuma society nawe emulabira alina ekitiibwa sikunze you're not going to belittle me simply because on single obukulu you belittle me I belittle you twice kyompa ninga Bible mukama nkikuddiza muliika aidabo hey kati munya tuvuddeyo peace tattoo oze ku KBS ne programu yaffe ku ABS nakulabanga ngo nyomukuba esimu olulango mama afuswa oba mugamba nga nkubira no nali nkola shows nga nnya nabanyini ya music yenu yemwakolanga akawungezi ne DJ bato twagikoleranga ddala kiro ssaawa nga meka era kyova olaba nti nali nze kyaka nali omuwagizi wa Bobby asingayo mu nsi yonna pasayigana nga Bobby yansasula nga yeyo show ntambuza music wa Bobby eka sagala kuba birala era siri ebiro iyo omuyimbi omwo omunene yaŋŋamba oyo kadingo wooli neŋŋamba I don't care because nze nali siri faaniwe kati muzeeyi naŋŋamba olutalo luzze ani oyo gwotegera yampita kadingo kyannuma naye I don't care nze nali njagala Bobby nali njagala Firebase nayo nasina Bobby yekka nze nga ku Firebase wojoogerako nga nwana so kyova nti Bobby namitako ekyo ekiro n'agana naŋŋamba nti buli show ye weebeerayo nze olumu tuba wala naye naŋŋamba peace nkupromisinga one day njakyalako ku TV era yonna muleeta muzeeyi yaŋŋamba tekisoboka omuleese ne mugamba nagamba ndi diehard weerazze kyali kyange olese Bobby ku ABS waaw kyekifaananyi kye nafuna ne boogera
bye bakuba ebyo simanya ani we yabiwandiika. I don't care nze bye yawandiika musimanya naliko ke kafaananyi ke nasooka ofuna ku Bobby era nakateekayo bo naagala nja kukakuwa. Ke nawanika ne ŋŋamba Bobby kasampadde ekifaananyi nawulira ng'obulamu bwonna buteredde. Ng'obulamu bwonna buteredde. Pozi n'omuntu omulala gwe nali true die hard nga naye bw'asala omusaayi njiika papa. Bwe yayimba ku birthday yange ne mpulira ng'ensingi maze siina kye mmanja. Papa misaki. Asa papa yaŋŋamba mwana wange nina Shon ngenda Masaka naye birthday etandika saa mmeka nemugamba papa obozze essaawa mmeka nze oŋŋamba oyimba 12 ng'abantu tebannatuuka nenze nonnyimbira. Papa olwajja naŋŋamba sikulabye maama ngenda nemugamba papa omaze okunziika ne bw'otalijja kuziika. So nze kye naagala mawulire kye nagafunamu kale connection nti obulamu bwagondanga. Social capital. Exactly. Tinze natuukanga ku Firebase ng'osanga bannamawulire abasiisidde abo bambi ababu TV oba obukyeyiiya. Nze nga Nubian yatukubidde babayisaawo nga tukwata ambassador Firebase omumanyi ng'agamba muyite wanna abaana bagundi mukole ki muyitewo. So nze nalina shows nyingi nalina eyeebiyita ekiro mu field eyo gye nabonaabonera. Field mwe munnamawulire akola mu field kyovola babambi katusabire katusirikire Katonda tusabire makona awone. Field Sharon wali okozeko mu field y'ekiro nze mwe nafunira eno enkovu. Field omuyaye ne kati nkyanoonya ekintu kye yansogga wallahi sikimanyi kuba yali ayagala kujjamu liiso batwala kamera ababbi ate nga tuli bwala mu kyalo Zigomba. Omuyaye oba yansogga ki paka ne kati wabula bwe natunulira bwe nti owa kamera mugamba nti dusa kamera mufujja ate musaayi nengo musaayi gufuluma guti ne bandeka ate ne bandekera ababbi ne badduka kati mukama nanyamba ate ababbi ne bamuteekako 10 kati nze abataakiriza abaali batambula ne bansitula ne bantwala mu ddwaliro bantunga mpulira bangaafe wante tulina budde bw'amasannyalaze ne basikawuzi fesi nakeera bwetyo nakwerusawo awo nali sinnanoga bulungi kizibu nga sisalawo. Jukira omuntu ayerusa kizibu mutu. Era baba singa mwantunga abeeyo ndi ku kizigo nga kati baba mwandinjuzizza ate sandiwonye mangu. Ne twawoza omusango twaddangayo nga bwe tuwoza Pasayiga abagamba baba kwata. Pasayiga n'abagamba abaana mbagala mubaliyiridde baatujjanjabya ne banzijanjaba nefuna ne treatment pack eno Kampala nga bwe tugenda nga bwe tujja. Balwana nezi tube bantumiriza tube bambi muzeyi yalwana nnyo naye alina ka tube ke yantumiriza eyo Smart Dubai ne balwana paka refedinze netuuka wa nekyalinga kinene nga ntoba nakyo. Gega amawulire ebizibu bye nagalabira mu nze field kubanga nze abaana abange bonna benzadde wa mwami center mbazadde envanga mu field. Naawo nali muzito ne ngenda mu ddwaliro ne bansala nenzirayo nenkola so yeyo field nze field girabidde mu basasulanga bulungi ku ABS awo. Kati buli omu ayina egundi ye nze nali nfuna ekyange andi ekirala kye neebaza ku muzeeyi awo mule mirembe nti muzeeyi yafanze kati ntandise contract y'okulanga ampa egundi airtime. You get kitegeeza nali ate nfuna nnyo nga kisinga ne ku musaala kyandeetera okuba nti yannyonoona nga sikyalina TV empita nenjiwuliriza nga TV empita olina kumpa airtime nkole. Era kyovola nti essaawa zino mwamikazi we Bashiri eyampita muyambeko. Nice TV. Yes, ne mugamba I need airtime. Sagala musaala. Ate ekola. Ekola olaba yamukolera essomero ekola. Kyali wange yakola muta MC Dero. Bano bali kuchika tebakyali baavayo. Yakolanga senyenga atumira fefeka. Ng'akola ku TV. Ku Nice TV. No, nze wendabira wantu nti Sharon ontuddewo nze kasita nsobola okufunawo ssente. Mba mmanyi nti time gye ntuddemu ekola. Kati nze time ya Haji Kaziwe Bashir. I respect you my boss. Gye ntulamu olw'eggulo. Ekola. Kubasa 10. Erina ba client buuza kojja kimba oba temukolera. Buuza kojja just yekka kubanga gwolinako nga kyaliwo. Ombuze kojja wa wantu okola ajja kuddamu answer. Kojja akubyewo emyaka. N'okuva lwe nagenda na kasa kojja yambuuza otuulaawo nti ye kan sponsoringewo. Akola. So kati nze
bwe bulamu bwentu bwe mbutambuza kati olina kyoyinza kunnimba Shalom nawe ne wobo ngamba na channel yange ne ya Shalom peace jankuweko omulimu gwa kaston onguze ya time nja kutuulirawo taata nja kukeeranga mu nkube eno tejja kukuba zijje nsooke mbakala kati mbatwale kaston pattern oba njikwesa kulanga bizigo byo business yo anti yes kati kyovola nti nze nsaba nnyo airtime nti Shalom sikyafuna TV empita kukola linnya erinnya nalikolako ne ndibeeramu mu bwavu bate kirumanga ekyo nakola ng'olina erinnya naye ng'oli mwavu ffe baatugeyanga bannange yuye yabaddeko ku makya tutudde naye mu taxi n'ogamba waaw ndi mu mmotoka kati nnova ku bino kati omulembe gukyuse nti essaawa zino basobola okulaba TV present oba omuyimbi nga talina mmotoka nga kiri nnomo naye edda abasajja batulabanga kati ate nze nagendako n'enkikuba bandaba bwe ntula ku sheesooka shee eyokubiri ndi mu field mbeera n'abayimbi ne bagamba tutudde naye mu taxi ono omukazi teyeevuga naye ng'abaana abantu batutwalira ddala obulamu buli ki natuukako nenfunako katokya ne bantokyalinga ne banteeka mu bulamu obw'okuba nti gula emmotoka mukwano nayongera obajjukiza nti nkyalinnya booda ate nze olunaku olwansomesa nti booda nkyagirinnya lwe lunaku lwe banominatinga mu RTV Awards ozijjukira kati bankusuula mu categories zaali 3 mu bakyala abaliko abatuumu ebyo ebiseera baali batutumuse kuba twalimu ne bannampijja baani ffenna ba Diana n'abatanzi nange nalimu then ne baleeta sheesinze okukwatayo mu z'ebivvulu ebiyita ekiro yali nnamba emu then ne bandeeta mu morning shares zikola olugambo twali tukompitinga awo ne baseeguya ekyenkya nalimu ne ngamba muzeeyi bansudde mu categories 3 kati muzeeyi yalina obuzibu nti categories 3 bali bazinsuddemu ate ne basuulamu n'eya kalondoozi nga nayo balina ogiwaki award muzeeyi ne mugamba sigenda sola siina mmotoka nanga nnyongera okujjukiza genda oyambale bulungi onyume ofune booda ogende ku Serena red carpet nga ne muzeeyi oli mubi kuzino zonna emmotoka ezipaakinze nanga sizizo zipaakinze naye sizizo nangamba peace obulamu butwale bw'olina obutwala tobutwala ng'abantu bwe baagala tojja mmalako musajja bwe yansomesa ekyo ekigambo ne mbikuka ne ŋŋamba emmotoka n'egomba zaaki ezitali zange okitegeera nze n'olunaku lwe nagulako my first car nali mmanyi ngenda gula vitis ne bwe nakwata akasente kange nga kawule ne ngula emmotoka nga n'abantu bakikkiriza nti nguze emmotoka bwali ng'oli ku TV mami wo nabbi omukazi yalingawo maama wange nati oli taata na mami naye nzisamusangawo nzisalaba ku nabbi omukazi tasanga nabbi omukazi no tebaali baakitadde soka kati ekyo vuna neekanze ne ŋŋamba mami wange kale mpozi engeri gye yagalako ku daddy mami I respect you mami magi samusangawo samusangawo mpozi twalina regimu y'aba Avoni bakkalo be baŋŋamba bo baamulabako ate bo baamusangawo naye ne baŋŋamba she was a good boss yali asasula bo lwe baakolako ku regimu ye yasasulira ddala abaana yabawa ku ssente baali basanyufu but nali ndowooza unlucky saamulabako samusanga kanya ebwala ebyalinga ebyamabino bye mwaleeta ebyajjanga ani ebisifuniranga pastor yiga sya babuloka baali babula wali si pastor yiga yana buloka amuleetera ebiwala ebyo muzeeyi ekintu ekikwatagana n'okuteekamu wano yali musajja mwangu nyongera bwakeera ku makya n'akugamba nti Shalom gwagenda otandika okuwa script y'egundi nti yes muzeeyi mpa akawunti yo sente nga zijjira mu budde era muzeeyi sisuubirayo bane mwogere abali eyo ati sinze nja kukola nsasuleko abamu ng'ogamba nti wali obanja pastor yiga never yali musajja musasuzi ng'ate ayimirira ku kigambo kye nga bwaga peace kubirako olweggulo muwala wange tobonaabona ngenda kuwa akakadde nga wallahi zituuka na musawa 8 nga walabye message y'akakadde kubanga muzeeyi yali akozesa nnyo essimu nnyo ate nga ye muntu alina MTN naye ng'akuteerako Airtel sente nga zituukirawo immediately so kyovula bwe nkugamba nti babloka yali abayina ababaleeta abawala yali abayina naye nange sheeyo nange najekangira ku TV baneete mubituteekamu nali ndi awo omwana yasindikira n'akatambi fani wange oba ali Sweden naŋŋamba ndabayo ebiri ku TV yammwe tubaleetera no kati muzeeyi omulaba twatuuka time nga tulina bye tumugaana ng'abaana be ntunga muzeeyi kino tekigenda kukola tukireke naye ng'atuwakanya
kati nze kankuzeko katono nnyo ku incident ya covid walayi twavaayo ne tumugamba muzeeyi tokomentinga ekigambo kyonna ku covid walayi nze engeri gyenkeera ennyo kuba nze nali nzukukanga 9 ne neetegeka nga nina morning show okkeera ku makya nga yabikoze dda abantu bagamba olumba olwaviirako pasita egw'okufa lwava mu kkomera ebaamusibaawo nga lwedde ku bya covid we yanafuiraawo ekirabika naye muzeeyi ye nga ye twamubuuza obulamu buli butya kubanga twali twogera naye that period we baamusibira n'agamba ekyamazima siri fayini neewulira nga siri bulungi olunaku muzeeyi era we yajja olumbe olwamukuba ku ndiite twaddamu kunyumyayo naye lwenaku lwe baamusiibula teyaddamu kubeerako naffe lwe baamusiibula lwe yayingira eddwaliro lwe yava mu kkomera lwe yayingira eddwaliro muzeeyi teyabeerako n'abantu abantu boogera amazima kubanga okumanya muzeeyi yayina n'empaka yayinamuko ku mpaka n'olunaku lwe yakola service abantu gye yabagamba nti ali mu yabagamba ku lusozi yali ku lusozi ne Red Pen yes agasaza mama mawulire amabi mawulire g'okufa kyokka teyasaza amugage yali anoonya bwa meeting abantu live nga tekisoboka that's why yakola that script last time yes netumugamba muzeeyi tuba meeting nga awulira afa we muzeeyi olaba to meeting abantu kati kyova olaba nti yateekawo ekisenge ekyo ti ndi ku lusozi ebyaddala naye nga mulwadde muzeeyi ye muntu eyafubanga alabe nti abantu banneetaaga mbasabye ntumugamba kati weewalula oli mulwadde kkiriza naye nga teyeesabirako ng'agasabira balala kuki okwesabirako okuwona kyogamba badokita tebafa bw'oyagala okuŋŋamba ne bannansi abatukuba empiso kati oyagala kuŋŋamba nti abasawo baneeno tebafa buli muntu baneetukkirize nti kati kigambo wano bwe tukola nti guno muka gwe tussa aguyina yagwerekereza Katonda ate ayina time Shalom ina time nange nine yange fena tulina kalenda wabula nze siwakanya kibayita kufa kyovula nti omusiraamu ndoza eddiini esinga oggumya nti obusiraamu busomesa nti bo bakimanye okufa tteeka kyovula nti okukabako omusiraamu kuba ebiseera ebisinga kutono bo bakiteeka mu bwongo ne bwe nzijako eno ewaffe erala muzikiriza endala basobola otugamba osobola okusabira okufa kulwanyise tekisoboka tusazaamu okufa mu linnya lya Yesu kyovula walabako gundi filimu ya Vijay Junior nga gye bayita okufa ku kulondoola natunuulireyo filimu exactly gimanyi natunuulireyo filimu ne ngamba wow osobola okudduka noga sigenda kutuula mu mmotoka taxi ennaku zino zigwa ku accident ne kukusanga ewaka n'ogwa mu kinaabiro don't escape death tebadduka kufa so bwe obulamu bwa muzeeyi oyinza okuba mukama yali abukoledde kalenda alina kuwumula that time naye ng'ekyamazima kiri nti mukama amuwummuza emirembe pasayiga temusabira mirembe awumule mirembe ate amusonyiwe bye yasobya byonna ku nsi kuba ffenna tutambulira mu kusobya essaawa zino maama wange yaŋŋamba nti weenenyanga nnyo okusobya nti eddakiika yennyini gy'oba otudde woonyumiriza oba wasobezza dde emirundi 8 tusobezzaaki mingi okakasa Katonda si muwagizi wa Arsenal naye Arsenal yakola ki togyagala anyway naffe tetubaagala naye I want to win trophies this season tulanye piece 3 soko nindeko katono tuddeko katono season eno tugenda kola ki kuwangula bya Manchester United tugawangula Champions League ani akusesa tuwangule Premier League ne Shalom okimanyi bakuletera amazona abe maaso Carabao Allah subhanallah Club World Cup jamu wangula ekyo teriyo kochi yabadde kikola kalidi wammwe eyakajja nawe ate tuleke kati Justin Nonze wammakamba we gundi entuufu Arsenal egenda twala ebikopo nga 5 ate Arsenal egenda kwambala li season eno egenda kwefuga Bulaaya egatteko buli wamu ne Bungereza temujja mu kamera nga mutamidde tukivumirira ekyokujjanga munywe mwogere ekitamiivu Shalom Justin Nonze Mr. Tubai sekubayinga katunyumya mtu avudde dda mugundi sekubayinga Justin Nonze Champions League tugitwala ku luno lwate mwagitwala ku luli yali gundi no first time y'okutuuka ku gundi it was the first time mukwano Chaga Arsenal wagira yebuwekula si webuwekula nedda wuliriza onagira Arsenal Brazil senior ate yali atuseko ku final ya Champions League
bannange yawula banne nange mmanyiko kumupira anti kyekube yali first time yo tuka ku final omusajja asooka n'atuuka ku semi n'atuuka ku zigundi esookerwako it is okay tujja wangula ate tawakugumiikiriza ffe twawasa ate tatwamala tulina omukazi w'okugumiikiriza bannange temwerabira okujja ku pista twabawa ekizigo n'ataagala kweruka ekizigo kyo wamma tulina ebizigo by'okweyerusa ebyokwetangaazamu ebyannakyo obugalo bwasiriira bane tuderivalinga products za Pista 2 Beauty Center buli wamu ensi zonna ne mu Uganda yonna so oba oli Congo oba oli Lira Fort Trombale tuderivalinga enamba yange 0704 35 22 85 tukola deliveries location wano mu Uganda tulina Janankumbi Ntebe Road opposite church ya 7th day bane Shalom webale kunchazaako thank you so much may God bless you too njagala ozaale ya abalongo amina njagala nina abalongo ebya serious Shalom twagala mukolo kugenda kujja when kubanga nno gubeerako next year okakasa ajati afumbye tuwasajja ti ebyaddala nze sifumbye nange nfumbye